Ebyava mu kamyufu k'ekibiina ki NRM akaakubanga 17 omwezi oguwedde byalaga nti Stephen Tiberonda Bugingo ye yawangula kadi ya NRM ku kifo ky'omubaka w'essaza ly'e Nakasongola n'obululu 1,531. Omubaka w'ekitundu kino aliyo kati Nuwa Mutebi Wanzala yakwata kyakubiri n'obululu 786 ate ekyokusatu kyalimu sipiika w'e Nakasongola Sandra Rogers Bwanga n'obululu 1335. Bombi tebamatira n'ebyava mu kulonda kwe kuddukira mu kakiiko ne beekubira enduulu nga baagala obuwanguzi bwa Bugingo busazibwemu. N'okugulirira abalonzi okwali okungi era ekyatisa n'abalonzi abamu ndoozi abaali balidde kasente okusigala ewaka ekyo nabyo bimu ku ebyo ebiragira ddala nti okulonda tekwali kwa mazima na bwenkanya. Nti obululu bwajabagibwa mu ngeri yonna gy'otasobola kuteebereza. Wabula akakiiko kawadde ensala yaako ne kakakasa Stephen Bugingo ku buwanguzi nga kagamba nti ensonga z'abano tezaalimu ggumba wadde nga guli gutyo Bwanga ne Wanzala baganya okukkiriziganya n'ebyakakiiko. So petition nabadde konkoshuwa nti yali teririmu nsa kuba tosobola kuwaaba gye bataakulonda. Akakiiko bwe mbanga mulaba babadde nga abalina template abalina olupapula lwe bakyusa obukyusa amannya ne bajjako agooli petition ensala yonna eggulu mbarara wa zonna zifaanagana. Saali mumativu n'ebyava mu tribunal naye tribunal si yesembayo abantu ye tribunal esembayo ewaffe Nakasongola kirabiseeko emirundi giwirirako ddala ng'abantu flaga bazikwata naye bw'obanga togikutte mu butuufu osigala nayo. Bagamba nti bagenda kuddamu beesimbewo ku bwannamunigina kubanga akakiiko si kekenkomeredde ng'abalonzi be banaasalawo. Kyokka Bugingo bano abasabye okussa ekitiibwa mu kibiina era agamba nti wakubasisinkana batabagane. Saamatidde na nsala yaabwe n'olwekyo ngenda kukomawo ku bwannamunigina nga Bwanga, Rogers, Sande amaanyi g'abantu gasalewo. Nuwa ngenda kuddamu n'ensimbewo ku bwannamunigina kiyite independent. Nja kujjanga independent komewo eri abalonzi baffe. Nzikiriza mu kulaba nti tusobola okulagana ffenna awamu. Mmanyi buli eyeesimbawo alina ettaffaali ly'asobola okugattako bwe tunaagatta endowooza yaffe tujja zimba Nakasongola emu. Bugingo asabye Wanzala okukkiriza dde mu mugongo gwe kubanga naye bwe yamuwangula mu kalulu akaggwa mu 2020 yamudda mu mugongo wadde nga naye yali asobola okudda ne yeesimbawo ku bwannamunigina. Nti ajjukire ebyemabega tuze twesimbawo mu NRM naye nga bwe nduuzinga muwagira. Ndowooza nti mu ngeri y'emu n'olwaleero waddemba okuba nga asobola okujja n'awagira Honorable Tiberonda Stephen Bugingo nga bulijjo bwe tubadde tukikola kuba ye muganda wange tuli mu famire etya. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2020 Wanzala yawangula akamyufu ka NRM n'obululu 1,620 ate Stephen Tiberonda Bugingo n'afuna obululu 1,627 era ono teyamatira n'ayagala okudda ku bwannamunigina. Kyokka abakulu mu kibiina baamutuuza n'akkiriza okuwanduka mu lwokaano n'adda mugongo gwa Wanzala yali akutte fulaga y'ekibiina. Nenzikiriza okuba nga nsobola okugoberera mukulu wange fulaga beera kati. Ekyo kiraga obukulu era kiraga okumanya nti tuli mu kibiina kimu kya NRM. Bangi ku bawangula mu kamyufu ka NRM balaga nti baakodda bavuganye ku bwannamunigina nga beekwasa nti akamyufu kaabwe tekali mu mazima na bwenkanya. Habert Kamoga, NTV ya Kawungezi.